Ebyawiza okukuba mukyala we byeyongedde okulanda abamu balowooza alabika alina ekikyamu ku bwongo. Bibino tubireese ate ebya Moses Magogo, President wa FUFA n'omukyala Anita Among omukolo bagukoze. Ebyokubera nga te Eddie Kenzo ayingidde mu lutalo lwa Zakayo ne Matayo n'amawulire amalala mangi nnyo gabera wanoka ku Clarity Source to Phase 6 n'ekwebaza gwe omulungi atugobera n'egamba okola ky'amanyi nnyo okubeera nga otwesiga tukutuusako amawulire ago gonna agabera gatambudde within the country Uganda and even around the globe. Mu kaseera kano okugamba gwe yakasooka olaba videos zaffe, this is the number one trusted source media. Please subscribe nga olaba ekigambo ekyo ekimyufu, notification bell togyerabira ke kadakadira video jimpereka like comment section weryawo olwebisigadde obeere nga obinkwasa. Mu kaseera kaneno I want to wish a very happy birthday to Kapesa Haitham. Happy birthday to you young soul. May your age live in grace. Na buli omu yazaalibwa olunaku lwaleero, happy birthday to you. Mu kaseera kano njagala tutandikirewo mawulire nga nkugamba nti omukulu Bwizomanizo twakutuusako story egamba nti yali agenze maaso n'okubeera nga yenyigira mu kikolwa ky'okubeera nga yatulugunya mukyala we n'amutuusako ebivune ebyali ebyamaanyi ennyo. Twali tukyali ku nsonga eyo ne tugezaako okunoonya ku mukyala Sandra Teta mukyala wa Bwizomanizo ne tumubuuza ebibuuzo bino na biri n'atugamba bannange si bwe kiri, bba wange si ye yankubye. Jjukira sigwe mulungi ogusoose omukyala ono okubeera nga ayina ebinobule era abantu ne bavayo bagezeko omulwanirira nti Wizo oba oliawo amutuusaako obuzibu. Omukyala ono alina abaana babiri balamba mu mukulu Bwizomanizo, naye ate omulundi ogwasembayo nga zino ensonga weeziri omukyala ono yagamba ne police bange mumuteeka mu kaddukulu nange munteekemu. Ekya confusing abantu nti oba oliawo omukulu Bwizo si ye yali agenda maaso n'okutuntuza omukyala ono, wabula ku mulundi guno kyasitudde abanene nga n'omukyala wa Jose Chameleon amanyikiddwa nga Daniella teyasigadde. Yasatuuse n'agamba I call up all the feminist groups ez'abakyala ziveeyo zivunaanibwe era zivunaane mulamu wange oba muyite Bwizomanizo olw'okubeera nga yinza otuusaako obuzibu ku mukyala we. Okutuusa ku kino omukyala ono ali mu mbeera etali nnungi yadde newankubadde ye yafulumya posti egamba mbu lwali lunaku lwakutaano ate ne bamulumbagana ababbi ne bamutwalako akasawo ke ne bamukuba n'omukuba ne miliyoni emu mu emitwalo asatu. Ekireeta abantu okubeera confused, batwale ki baleke ki? Omukyala agamba bawe si yamukuba. Ensonga zonna nga wezivaayo ziraga ate ye yamukuba. Abantu abavaayo mulwanira bagenda kikola bita omukulu Katamba MC Kati gwe tumanyi obulungi yabudde n'agamba nti oba oliawo omukulu Bwizomanizo alina ekikyamu nga yeetaga kubeera nga adduukirirwa. Omukulu Kati yagambye omukulu ono Bwizomanizo yeetaga kubeera nga bamubuulirira bamutwaleko ko abuulirirwe lwa nsonga ekintu kino si kituufu yadde n'omulundi n'ogumu. Ensonga zino zowe zitambula omukyala bamukuba tebamukuba ffe tujja genda maaso ate tubeere nga tubikutuusako kubanga ensonga ekyali nene nnyo. Abantu ab'enjawulo feminist groups omukyala Dizaluzinda tumulabye nga te naye agenda maaso n'okuvumirira kino. Omukyala Sheila Sigashumba naye yakivumiridde n'abantu abalala bangi nnyo abagenzi ovaayo ate ne bavumirira ekintu kino omukulu Wizo kye yakoze. Ye Wizo agamba talina bigambo byagenda kwogera ku nsonga eno era azze wala buli mulundi bwezigumubuzibwa. Katulabe binaggwera waffe ba Clarity Source tujja kubeera tubikutuusako. Ngenda kuzaayo nkutwaleko omukolo ogwabadde ogw'enkukutu naye nga gwabadde gw'abanene wano ssente zaalagiddwa. Omukulu Moses Magogo President wa FUFA Uganda Federation eby'omupiira eyo ate n'omukyala Speaker w'eggwanga Uganda owa Parliament eriko omukyala Anita Among n'ebitibwa bingi bakoze omukolo mukwano ogwabaddewo ku lunaku ate olwa Sande naye gwabadde gwakyamanyo nti n'emikwano gyabwe gwobeera tewabadde ku lusegere ate tewasobodde kubeera nga teki obeera ng'ogimanya. Naye amawulire ffe nga otumanya ba Clarity Source buli kasonda wetuli awamu ate n'embuzi 30 ebyo byebimu kwali ebitini byasobodde otwala naye ng'ebintu byabadde bingi nnyo Clarity twageza maaso n'okulange tugamba congratulations abantu bano babeera basosowadde ekintu yatutte ente 15 katubagaliza ekisinga Speaker Anita Among n'omukulu Moses Magogo. Congratulations and we wish you all the best. Nga tukyali ku by'emikolo munange twabadde tuli awo ng'omukyala Zahara Toto tetumulaba mu gawuni ne tugamba bannaye omukulu Ruben yasazeewo naye ekintu akifuule official. Omukyala ono yalabiddwa ng'ali mu kwegezaamu engeri gye bayogera ebigambo bya aidu mu bwavu ne mu bugagga mu bulwadde ne buyuti byonna ng'omukyala ono ali mu hasinga ekyaleetedde abantu okutubuza nti Clarity tekigenda maaso kiri nti omukyala ono engeri gy'abadde ku Bride and Groom Expo yandibeera nga yabadde just
agenda kukola showroom ebifaananyi babimukube nga yambadde gawundi bisobole okutrendinga naye ate era bw'abeera yasazeewo ye n'omwagala we bati full official nabyo tujja kubikutuusako mukwano bibeera wano ku Clarity Source 256 nayeyo kankujje mukwano okwongereyo mawulire nagambye tulina mangi nnyo tetulina ge twagala kulekayo yadde n'agamu ngeyo nkujjeyo ate nenkutwalako ku saidi y'omukulu Eddie Kenzo munnange twabadde tuli awo nga tunanya kuba celebrities ab'enjawulo nga tubabuuza ku nsonga z'amatayo ne Zaakayo munnaye Zaakayo ate jjukira akayimba omukulu King Sahake yayimbira Bebe Cool ate Matayo mutabani wa Bebe Cool Alan Kendrick Sali n'akaddamu ng'akayimbira ani King Saha munnange omukulu n'agamba bannaye Hendrick Sali mumanyi mu bintu era mumanyi mbuntu si muntu mubi naye ennyimba zayimba zo ze ziriwa ne tumugamba leka naawe ennyimba ezo tozimanyi akamatayo n'agamba ekintu kino ekya beefing si kituufu era omukulu Eddie Kenzo yagenze maaso n'okubeera nga akivumiira n'agamba tewali nsonga lwaki omuyimbi ate abeera abeefinga muyimbi munne industry gye balimu yeemu buli omu abeera asobola okupushinga munne mu ngeri emu oba endala n'olwensonga eyo n'agamba bino yeetaga nabbiwa nnyo makulu ye nga womumanyi nti musajja wa mirimu n'agamba nsagala bbiwa makulu bino abayimbi bakwatagane kubanga kino tekikosa bo bokka nga ababiri oba abasatu kubanga Hendrick Sali tewaliwo nakingiza mu lutalo lwa taata we ate na King Saha naye kutandika kuyimba n'agamba ekintu ekyo kye bakola si kituufu yadde n'omulundi n'ogumu era n'abagamba if it's possible let them reconcile bave mu byokulelengana ate bacreating content n'abagamba mubisane mu content oli afulumya akayimba nga hiti yaddala nga si kakuvuma muntu yenna ate n'oli afulumye awo industry wejja okukola ki wejja okunyumira eyo endowooza y'omukulu Eddie Kenzo kankujja yeyo nkutwaleko munnaye ate mbayimbi era ekiri eno si kirungi yadde anti wetwogera mu kaseera kano Ministry of Education yafulumiza dde ekiwandiiko kye bakuntumye ng'egamba tewabaawo muyimbi yenna addamu okuyimba ku ssomero mbu bino kadanke tubaleetedde omuyimbi gundi omukyala gundi tewakyaliyo Ministry egamba okuva akatambi kawali eri bulubiri wekafuluma nga ate abaana batwakinga webeekolakola ebintuntu ate essomero ne livayo ne ligamba mbu baali bakolako curricular activities ekintu ekyo si kirungi n'agamba nti ekyo kiri mu kuggoola culture ya Buganda n'agamba nti tewaliwo nsonga lwaki ate abaana babeera bakola ebintu ng'ebyo agamba nti abayimbi be bavuddeko ensonga ne bagenda mu masomero ate ne batandika otwakinga ne bazina abaana nabo ne beegombera ebintu bubafunyeko obudde babikola n'olw'ensonga eyo omunange ekiwandiiko kino kyafulumye nga Ministry egamba abayimbi tebaddamu okulinnya ku ssomero ebirala byonna bigende maaso bakole debate bakole n'ebirala naye ebyokubeera nga tebaleeta abayimbi babiweze bagamba nti n'ennyambala y'abayimbi si nnungi ebyo byonna byebimu ku ebyo ebireetedde bino ebyo byebiri ku sayidi eyo katulabe ekinaawangala bbanga kikuba ebintu bya Uganda nga bimanyi bagaana kino ate kiri nga kigenda maaso n'okujja mukwano katubiteekeko amaaso naye nga byonna bibeera ku Clarity Source 256 kwebaza gwe omulungi atugoberedde okuva gye twatandikidde okutuusa wano okola kyamanyi nnyo nnyini ddala subscribinga notification bell tugyalabira mubeere bulungi mweraba